oli otya? Bulungi. Obulamu bulungi, obulwadde bwawona? Obulwadde bwawona. Nensi nebaza abantu. Naddala ogwo omwaka nange mbadde wagugenderamu nolaba naguwonye. Ogwa 2023. Oyo. N'ekirala abantu bakuliko omwaka oguwedde. Ye Nankabirwa kati omwana wezza bbanga ki bukyangozaala? Omwana kati wa mwezi gumu enkyaweza wiiki ne wiiki emu. Ne kati oba okyabulamu emyezi emyata tandika olowooza ku byokkola si bwe kiri? Njaganze ntandika wakiri obwowolo si bwa mirimu mingi. Tandika okukolanga wakiri. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Kale omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad twongera obbanirizaako bulamu bugamba butya buli mujasinzira okubeera nga atulaba mwaka 2024 tugutambuza January wuna agenda kitegeeza tunaba tusigaze emyezi 12 gyokka kwongera kweteekateeka na kwongera kwegayirira mutonzi okulaba nga atuwa obulamu tubeerewo nga tugenda mu maaso. Tubadde n'akabuliriro ekituufu tetuyinza kukyegaana naye tulina okuba nga tetukomawo mbeera tebadde ya mulembe ebitawaanya n'ebirala bingi. Omwaka gulabika tegwatandika bulungi nnyo okuva gwawunzikira nga nange n'okusoomozebwa okw'enjawulo obulwadde amabanja n'ebirala as you know nti omuntu omulamu abeerawo ebibeera olina bifeesinga nga gw'omuntu. Kale tuli mu bitundu by'ebbanda tulina Nankabirwa tubadde tudde okumubalagako ne mubadde mu mutubuuza aliwa ali atya biri bitya kyekiro kyekigenda mu maaso tugenda kuba nga ate tuwayamuko naye tulabe ate kyekiriwo then tubeere nga ate we resume with our programs nga bulijjo Myra Angel ali mu kamera linnya lyange nze Sonko Muhammad. Kale twongera obajjukiza ntukola airport pickup soba okomawo mu Uganda osobola okunkonako ku namba y'essimu 0706 794729 that is Airtel. Ate abali ku mukutu gwa MTN kuliko ennamba awo endala eya 0782 95 21 55 0708 95 21 55 oba omufuna bulambalamba ku namba ya MTN. Kwa WhatsApp kweri eya Airtel yeri ku imo ne walala botimu era osobola banga ogifunayo butereevu nnyo. Oli otya? Bulungi. Obulamu bulungi, obulwadde bwawona? Obulwadde bwawona. Nensi nebaza abantu. Naddala ogwo omwaka nange mbadde wagugenderamu nolaba naguwonye. Ogwa 2023. Oyo. N'ekirala abantu bakuliko omwaka oguwedde. Okay, abebi ate twasembe twatuziganya kasimu bebi kati soko tuwerezeyo bweziti bagambe tumugulire sirapu ate kati ekintu kinkola bwe kiti and so on because atwasembayo kubanga tulinawe ng'ovudde mu ddwaliro abantu kubanga bakulaba no program radde tugende tukole kanone kali and so on. Bebi yali atya? Bebi kati agenda atereeramu on serubiri yafuna sente netumugulira sirapu era kaze tubadde nga tujja tukola ze tumuwa kati agenda kala era emulabe enkyukakyuka ne batulagirira n'omubisi ne tumuwa kati era omulaba nti akyuseemu naye nga wali sobola kwebaka asiiba akaaba ekiro ng'ennyindo zikutte n'ovumbavumbaka senyiga. Senga amabizo namukwirako nandagirirako ekifumufumu n'ekifuna nembanga muvumbavumba ennyindo ezo okusobola okuta. Brother senga mabirizi senga abaserebu twongera okwebaza obaddewo mu mbeeremu oba endala okulaba nga tukwatagana kulaba nti obulamu bwa Nankabirwa butambula bugenda mu maaso amagezi akasente okwatako mu nsawo nandiso on n'ebirala byonna ate nga bambi obeera bize kyalo yalina omutima omulungi senga mabirizi habo products asangibwa mulagawo by the way n'eddagala abakyala batakyalira nsiko oba yagala kukyazisa nsiko senga mabirizi okitegedde akusike bakuyita kusika obengo olina alongo ng'olina abalongo abajjudde kinga osese tolina balongo gwe tolina balongo nedda nze mpulidde byoyogera kwe kuseka nti olinga nga atalina balongo ate nga senga waali
obanza anaakuyambirako ddala okukyazisa ensika abalongo bebagire tomanyi nti ndi kafulu saidi awo abakyala abasiriza ensamu tolina bulungi mazzi senga mabirizi okitegedde bulungi nnyo abaami abenyooma okubakamu n'ogweri notandika okufuluuta ng'olinga ejjembe libasindize ku mission liremererwa senga mabirizi abagala okwongera ku sayizi semudondoli olina bw'abaana batwagala obeere nennene eringa ya Dr. Sefuko nga bwatugamba senga mabirizi checking ku YouTube osakinga mabirizi habo products ojalabako omukyala anyirire tama oye senga mabirizi n'eddagala eryongera ku tama kyale tama tono wenyooma senga mabirizi era kalongo sikakubye ku mukudo gwa TikTok gwegendako osanyikinga senga w'abaserebo ojja mulaba ebintu by'omu kisenga abitegeera oli kafulu kitegedde bulungi nnyo okay abaana abawala bakoma okuva ebweru w'eggwanga mwagala munaabe ku ddagala nga senga mabirizi alirina asangibwa mulagaawo waliwo mulagaawo ku bbiri ojja kuba nga senga mabirizi ofuna bulambalamba neyogesa okoyogereko naye mukebere ku mitimbagano mu following obeere ng'oyogera naye so omwana kati ali atya agenda ddengulu agenda atereerera naye ayonka bulungi ye ey'okuyonka ayonka naye kati nze maama ayinza amabeere matonotono mabeere matono ate ya aba ayonka anti obadde mulwadde ndaba okozi oyiise omwana omulenzi ayonka kyo mbadde simanyi n'omwana omulenzi ayonka bagamba abalenzi bayonka nnyo okusinga abawala bayonka nnyo kugambye amanyi noddikwatako nawulya nga temuli omwana n'aliyuuya batanayonka ati olimu asooka n'akwatako bw'ati awanti woba olimuwadde asika nga mwegali agenda oli agaweddemu n'ayakuba omulanga ng'ate era banna omwana omulenzi ayonka onywa ku mazzi agokya mpulira bagamba onywa ku mazzi agokya gongera okubanga gongera amazzi mu mubiri nga omukyala so osanga era gayinza siina kyekitakozeseza amazzi nganywa obuugi bwombadde nabumuddemu sukaali wa bbeeyi 1500 nga sijja sobola kukola ki oli yaggwawo bwe twabaleetako yaggwawo balina sukaali kyemanyi mumukozesa nnyo abayina okukola enyaha kati awo omwana ye nze naadde nfunye n'ekirowoozo bamuwenga kyayi neŋŋamba naye tannatuusa obudde bukyali bagamba ye kati nga ggwe ali positive omwana alina kumuyonsa kumala bbanga ki nze anti kati eri banzemu okunkebera ne bebi kati wekanajja nga kali waggulu oba wansi abagamba sooka okwatire bajja wagenzeeyo kemulago naggulu eri embuya namutwalayo kongera binsobedde ne banfunyayo sirapu yali emu ne baŋŋamba endala tuzigule nga tebazirina nga sente zigwa sirapu zotalina sente ziizi bino ebitano bigenda kunywa Katonda saga wekwasa ate tolina sente ate songa wajatamba ku sente nkuwadde ku nsimbi ziizo kati bakebedde omwana akyali anti balina tugamba gundi results tulina kuddayo buzzi ate nga tezikomera waawo ffe kale eri banzijjayo mangu ne baŋŋamba ddayo ewaka nga kale empewo weeri nnyingi oba okitegeera ne baŋŋamba ddayo waka results omwana n'abawezeza weeks 6 muzzeeyo batugambe ekivudde mu kulonda kati pulaani ki etya bebi kati subire nti amanyi bagamba abaana bayinza oyonka simanyi kuno ku mabeere nekugendako obwawa omwana then naye nalwala ekyo kimanyi ojja kiprotect nga omwana tekuli nze tekubeera mabwa mpozi nga wakatandi ngaomwana yasooka ndio kyemmanyiko ofuna ebbwa baliyita mu Luganda abamu bakimanyi nga ebbanyi anti liyinza okuluma kati ate noyinza okutya oddimuwa ate gwafuna obuzibu era oba olina olukola ki oddimuwa olukindo webasala wali wawona kati bya ddala wagenda wawona kuba muli kungulu kuno olabaki kunguluko olaba gamu yali mukudda kungulu gamu kyaliko bbwa nti tebyali bya bbwa balina engeri gye babisaane bafundikira munda wano tolaba bbwa wadde bakamaliriza wano oba olaba nti bakozewo bati naye tewaba bbwa odio nga bunja wuzi ziba munda zikutukira munda omwo mwennyini kati wo owulira nti kigenze kiwona ebyali bikunyola munda tebikyaliwo ebyo tebikyaliwo kati otambula ntambula
nesambula lugendo oluwanvu otandika owulira obulumi obulumi bomba mbuwulira nenga nti oba kati nga nti ejjo nagenzeko eri ewa mama gyali kati okudda okutuula ng'obulumi mbuwulira. Kale bannaye mwena abaze mutukwasaganyizaako okuva emabega so Nankabirwa ono yakuba ku matu bebi kyekisinga omutawaanya bebi ekisinga omutawanya byombi bimuluma kifuba na senyiga ebyo bannaye be baana baliwo kizibu kati kutambula nosanga muntu nga mulamu byaddala completely ekifuba ne senyiga biba bitawanyiza ddala abantu especially ate kati kituuka ku baana abato waliwo ajja nayagala nsitulemu kandabe ku kyana kansitulemu abo singa era we yasinga omufunira kuba tulina we twagenda wali we twagenda n'amusitula ndooza nga alina ekifuba ne senyiga mwana kwe kufuna ebyo yasooka na senyiga netulyoka ate olwaddako netutandika owulira nga akulula kati alina kasirapu like muwaako sirapu wezirize muwaako ajja kutereera so tewali kirala musujja bikine byatwali kirala byo tebimusumbuwa byasi ebyo bye bimuluma. Serubiri obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi. Kiriya Nakabirwa omukuumi. Nakabirwa ngezaako nga bwe kisoboka. Emirimu ngitambuza mpola mpola. Bosi omukwasaganya waliwo omwami yali agambye tuyamba ku nsonga z'akagaali nenaze munemuuliza bamuyita Cyrus yangambye ali New York City naye yalwala naze munemuuliza juzi yalwala nagamba ye nga sikyalaba muntu ono ku WhatsApp yange takyampeereza ku message nga obulwadde bwamukwata bwamuyisiza ddala bubi nnyo yakajjadde buze ngulu naye okitegeera akatale kagamba kati akeekireka abasuubuzi basuubula ebintu akatale kabaddemu mpola mpola ngejali January kati bwavu bungi muko naye era tuguma mbuli mbeera oba olina okuguma paka ekintu kirituuka era tukwataganamu nabo mpola mpola namukendeza kale era ebbeeyi ekenderamu gye mutwaliramu ku bintu ebbeeyi y'ebintu gumade mutwalira ebbiri esatu n'omujjako 1,500 n'akaba n'omujjako 1,000 nemugenderawo mpola mpola. Nakawere kyesinza okutawanyako nawakera onagamba embeera bwenti egize nnyo ku mbeera ya Nakawere. Nakawere sinza gamba kino nakiri kubanga byonna tuyinza kwesunga tuyinza gamba kino kirungi ate kati tusatambula kakeeka buli kimu mubaamu obuwonvu n'obuko oba wakulyako mu mbeera z'abantu nga banyigirizibwa mu maka nga bazadde bamaso babulya ku bizibu byemuyitamu naye woobisanga teweekanga nnyo ogamba eno embeera newakako yaliwoko najyako mu famire yagundi najyako mu famire yaffe oba bwetuti ne bwetuti nolwekyo tosobola kuggwamu nnyo maanyi ogamba kambe mugumu nja osanga embeera enaterera wenasukka weyandikomye nasooka ndowooza ekiddako awo naye embeera ya ssente yekyali ntono kubanga ati era tosobola kufisevingayo wadde 1,000. Abantu baavu abasuubula kitono ebbeeyi y'ebintu esinga obungi wanesse ate mwe byemugula biba waggulu. Era kati ofunayo akatwalo mukagattagatta awo nekagwerera ewaka jjukira aba alina okunywa aba alina okulira mu budde okunywako tobalana oba okyali awo ogamba nsigazaamu zino ebbiri zimbeeremu nagamba ate bebi ate kyayi ate gulukosi kati ne fulaska yatise kati era nawe mbadde nkolaki njiya magezi gagula mpya kubanga yatasabeera kubanga nawe omwana mukaabira nawulira nga kisusse wekyandikomye ogamba so wadde mba nendekezaamu zino ebbiri ezange zimbeeremu nozikununula nozijjayo nozikozesa kyezirina okukola. Embeera ya ssente yo si nnyangu taata omwana manyi nze nja kubanga ntera nga okubuuzaako kinga okutebukwasi ku ttama because munnange embeera oluusi biba tetusobola olusiba ebijja taata w'omwana wali omuwulizaako esimu eri bize esimu yeri bize buli lwo newoofuna simu ndala kasawulira eddoboozi kasawulira eddoboozi n'agijjako obodamu ogikuba eri bize tokola ku ttama ate nga bizibumuko maama ye agamba kikoye ensonga maama ye talina ndooza ye amulekedde Katonda oba yanaamukolera kisimanyi ye yali atya naye yalinayo abalwadde ewaka yali eyo Sofiya
Sofia oli ow'omutwe. Sofia kati abadde nga asituka nti atambule. Tambula. Omutwe gwazeemu zitowa. Omutwe yafunamu omusujja ki? Yafuna si kugamba nti musujja. Kati nga ye kuba yakeera asitukanga mu kusituka asooka kwata wansi. Sofia nakuyekwatakwata naye. Naye kati omutwe gugoze eki guzze ate gugejjedde ddala. Ngongedde ogejja. Gwe jangu kimu omwana alime Kale. Bamugambye amuzzeeyo mu ddwaliro. Omuzamudoli mpozi bagenda mulago? Mbaale. Gyalina omuzza naye sente tazirina ezigendayo n'ez'okuwaayo baba mugambe ki? Ali awo. Nye okukola kuba twasembayo kumuwuliza. Mwengereyo. Twasembayo kumuwuliza nga sefuliya bamubika sefuliya sigiri byali akozesa birimo kusokooca okufumba kasooli. Bo babibba esepiki ne wakazi akozesa zaasigalawo bbiri. Naye kati gyali ageza kulaba ng'akola afuna. Gyali agezaako naye sente talina. Bane twali tuze okucekinga ku Nankabirwa ebbanga libadde liwerawerako nga tetweraba. Naffe ebintu nga tebitambula bulungi. Antufa abadde mutugubira nga binako gino genda okebera ku account olabe bataddeyo ki ku YouTube channel yaffe bataddeyo ki ekiriyo. So embeera nga si ya mulembe nga bwinza okubeera ng'omanyi tugeza kulaba nga tukoma mu kazannyo mpolampola because tulina okubeera tubaweereze tubalage what's going on this side. Kitegedde bulungi nnyo. Kale Marainja ali ku kamera tongero bajukiza ntukola airport pick up so koma mu Uganda contact me namba y'essimu 0706794729 mu mbeera yemu atulina enamba ya MTN era nayo ku WhatsApp kweri 0782952155 ku WhatsApp enamba enayo kweri ya Airtel ku Botim ojja kubanga ogifunako bulambalamba ne ku Imo kitegedde nkonaako tubeere nga twogera tulabe ki ekiba kiddako ena kyatasoba kyawabula tofa bwomu ne obanga oli mu mbeera kyosobola okugamba ane ekintu ekinyiga ne webeera mbeera ya love ne webeera mbeera ya maka ne webeera mbeera ya njala ne webeera mbeera ya bulwadde at least you can share n'omuntu omulala nolaba ate ki ekiyinza okubeera nga amagezi agenza obba nga kuweevola mbeere nga butambula nga bugenda mu maaso. Tuli wano tuwayamu kompolampola serubiri tugambayo ku kakyakalala gwatera okutambula nolaba biki ebigenda mu maaso ku sayidi ze. Kayinza bagambayo. Nyongeza ku ddoboozi. Kayinza bagambayo katono nnyo. Mbeera yo sinitena kuba nnungi. Tukyetagira ddala obuweereza bwa bannayuganda. Era asobola otuweereza mu ngeri emu oba endala tujja kusiima. Kubanga nkyayagala okutambuza n'omwana muwala ono paka tunaatuuka ku kirungi naffe nga mutwesiimisa we tuli naffe era nga tulwesiimisa nga waliwo omulala yeetaaga okuyamba nga naffe tusobola omuyamba kubanga tusanyuka mu mpeereza yammwe. Ye Nankabirwa kati omwana wezeza bbanga ki bukyanga ozaala? Omwana kati wa mwezi gumu enkyaweza wiiki emu. Ne kati oba okyabulamu emyezi 5 kolowooza ku byokkola si bwe kiri? Njaga nze ntandika wakiri obwowolo si bwa mirimu mingi ntandika okukolanga wakiri. Kale nze Sonko Muhammad tujja batungere tusingana mu kitundu kyaffe ekirala Marainja ali ku kamera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.